omulabi wa BBSKATI nkwaniriza nnyo mawulire gaffe gano agajjotobadde ndi mu bbendera lino ery'Entebbe era nga nsobodde okutalagako masomero ag'enjawulo okulaba butya ebigezo by'ekibiina eky'omukaaga bwe bigenze kubanga olwaleero tutegeddeko nti ebigezo bino bimaliriziddwa oba bikomekerezebwa mu ggwanga lyonna Uganda. Abaana ng'era bagenda kusindikibwa okudda eka naye nga wenjogerera ssaawa zino ndi ku ssomero erya Kisubi Mapeera era lino nga likulirwa Oweekitiibwa Joseph Damulira Kauma era nga nsaba ababuuzeko era tubulire abange embeera ebadde etya ebigezo bigenze bitya byatuuka mu budde abaffe batuuza abayizi bameka n'obubaka bwalina eri abazadde naddala ng'abaana bagenda okuzzibwa awaka mu mbeera ey'oluwummula. Mwami Joseph Damulira nsanyuse okulaba era nsaba obuuze ku batulaba. Neyanzeeke erinnya nze Yosefu Damulira Kauma n'ennyongereko Sewa Kiryanga nga Ssaabasajja Kabaka yasiima mukiikirireko essaza lye erya Busiro mu lukiiko lwa Buganda. Njagala okwebaza Katonda asomesezza tukola ebibuuzo ng'olwaleero tumaliriza ebibuuzo eby'ekyomukaaga n'empapula ez'Oluganda. Tutuuzizza abaana 175 aba A-level ng'abaana bano njagala okwebaza Katonda ogwokubiri tetufunyeemu buzibu bonna okuggyako abaana babiri abadde balwadde naye nga tubamanyi omu wa sikla owa sickle cells bwe tubadde lyowo Mukama atuyambye n'amalako bulungi. Ebibuuzo bibadde bijja mu budde kubanga tuli kumpi ne poliisi twalina station ey'Entebbe 002 ne tusaba ne tufuna station ey'okumpi wano Kisubi station gye tugenda 485. Station eno eri kumpi osobola okutambula n'ebigere ekitaali nga luli twavuganga n'omalambu traffic jam bitaano ebikusiba nga obudde bukoze eki empapula bali bazigaba bulungi. Twagala okwebaza area supervisor waffe omukulu brother atuyambye okukola ku bibuuzo byonna. Ba inspector bonna tubeebaza abasomesa abadde balambula balabirira abaana ne ba director of studies abakulu b'amasomero bannannyini masomero twagala okubeebaza. Abaana tubata olwaleero nga 9 pepe sembero dda mu Uganda. Abaana bano bagenda oluwummula oluwanvu olutamanyiddwa kusinzira UNEB bweneekola kiwere efulumya ebibuuzo bibatwala mu university. N'olwekyo abaana bagenda kunoonya emirimu, abaana bagenda kutambula, abaana bagenda okusigala awaka n'omuzadde owookusatu. Omuzadde owookusatu nze muyita TV naye ngattako owokuna social media essimu. Bwe bagenda bayinga obudde bwonna tubasaba abazadde abaana bano mubawe obudde ebbanga lye balina siringi era si ttono bawe obudde. Ate ekyebimbi tugenda mu nnaku enkulu ffe ab'amasomero tweraliikirira nnyo kubanga abaana batadde babaana baali badde ku university kaakati bagenda kuki bali mu senior 6. N'olwekyo balaba nti bakulu okusinga bwe bali mwe mubalaba. Tubasaba mbawe obudde mubabuulirire. Bw'oba ofunye akalimu kola naye, bw'oba olina bizinensi kola naye osobole okubeera ng'omwana tuvaamu omwana omulungi. Twagala okwebaza nga bwe mwawulidde Ssaabasajja Kabaka agezezzaako nnyo okulwanyisa obulwadde obwa siriimu. Muwulidde Wakiso naddala ffe abali mu Wakiso bagamba obulwadde bungi nnyo ate buli myaka gyaffe egy'abaana abato. Newankubadde naffe baffe tulinamu abasajja baseduto abatamanyi nti omwana muto oba mukulu. Tubasaba abaana bano tugezeeko nnyo babuulira ekigenda mu maaso. Weewaawo omulabi waffe ebyo n'ebisingakaawo ku mawulire gaffe ag'abayizi okubeera nga bakomekereza ebigezo byabwe olunaku olwaleero okwetooloola eggwanga. Nsaba obirindirire mawulire gaffe agaddako era nsigadde ndi Namuli Rachel ku BBSKATI wano mu bitundu eby'Entebbe. Otukoze bulungi Rachel Namuli nga bwakutegeezezza tujja kwongera okutuusaako